Gamba ababaddewo waka naye ababaddewo babirabe kubanga twali tubayita bajje babeewo babirabe twabikolera baali wano si bali waka olazani ndaze buli omu abaddewo gwe madde okulaga abaddewo salawo omukulu n'akuyitako wakoze bubi nnyo okutalenti bambi owaye omukyala nga tomuyisa ku stage tukomye mulaba mu nsonda mukyala namutadde mu documentary mukyala namutadde mu documentary oba babadde bangi n'ofunamu okweraliikirira gambye nawange namulaze mu documentary tewamulabye olwo balabye mu nsonda nga yeebikira si wange wuwo owaffe abadde ku documentary nga mulamba abaddewo temumulabye nawe tobaddeyo koki ate kati obuzibu muzereeti bwe buzibu bwokka kati bwetukyafere twagala mu buzeebuze omukyala abadde mu nsonda wano nga yeebikira omumanyi babaddewo bangi abantu abazze nga beebikkuludde babaddewo bangi okyadde asanyuka nnyo buli bwoyimba vasiyo kati gobadde tosanyuka obadde tosanyuka ndi ku kamera balina okukwata obugoyi bwonna wabulamu era singa tobadde ku kamera singa tobadde osanyuka toyinza butasanyukanga nyini twebazanya abawagizi baffe okujja bambi mu bungi abatalabye so we are so sorry tugenda tuteekamu bigger venue ndowooza abantu tumaze kati kyetuddawo wano twabagamba bonna gyo mangi mujja tugobawo wano tumazeewo kati tusatifayinze nti kati wano tewakyatujjamu abadde mukisuubira B2C is born to conquer kyekyo Tusuubira that is the only answer buli kaseera we tubeerawo tuba tusuubira ebinene omulundi okuddamu mubasuubiremu kubanga mugande wano tewakyabaddamu wajjudde kati tusooke tulowooze ku bituufu bifo ne tutunulira ku bifo ebinenenene ng'ebiri walugogo binene nnyo nga binamboole ng'ebyo namboole nakibubeebe nakibubeebe neeba ewedde baide nakirube genda beewedde ate nga nenyingira nnungi so kigenda bakirungi nakibubaawo naye nga next year tujja batucommunicating in case of anything tujja tubabuulira a bigger place lwakedde sinzira kufigamu ebadde mu kibuga Kampala lwakedde nga muwulira ki era nga mulowooza ki tugenda ziba butya ffe twakedde nga tulowooza show yaffe olunaku lwaleero nga tuli balamu bulungi nga maloboozi tugawawudde nga kyetusuubira kusanga bafaani baffe era kikibaddewo kyekikoze tubaddewo ne saa 12 zennyini nekyajira nga bwe yagambye batuyita B2C born to conquer tuyinza banga twategeka concert netukakundakunla ate netulowooza kuluzinga obviously kuba tusuubira obuwanguzi ate akagere ke tuli abasajja abakkiriza mukama twamunyonyodde byaffe tayinza butatulekerera mubadde muli mu B2C live in concert mubadde na show alaga biliko bemugamba B2C live in concert tulabanga nyingi abantu it's a show, it's a concert bwoba olabye performance gyetukozyawo okunyumisiza so we are live in concert for that year ekirungi kyetubadde tulina tibituse kubidde ennyimba nnyingi ez'enjawulo kati tosobola kulondako oluyimba lumu n'ogamba nti lwogenda okolaki okulonkinga so ffe we tuba tujja nga tugenda kubayimbira tubaleetera full package tetubaleeterako oluyimba lumu lwokka that's why we call it B2C live in concert abantu shozi bawuuba ne basiiwuuka n'obatukako nga tebakyategeerekeka mwakikoze mutyo sigala nga bilalukabwe ina lwaki zibawuuba ne basiiwuuka afuga muffe w'amaanyi okusinga afuga mu nsi olunaku lwe mwategese omukazi omu gwe basinga okutya mu Uganda lwe lunaku lwe yategese mwawulidde mutya mwabadde mulowooza ki obudde bwe bwatuukidde kankubye ekigambo kimu ffe tetujjanga okuyimba nga tulowooza ku bali ab'amaanyi tujja kuyimba nga tulowooza ku ffe kikyo tulina okukolera abatuwagira so olwo olunaku tetulina kitwalweyaliikiriddemu kubanga buli omu kyemanyi afunye abantu be ku nsonga ki nimulodi oyo n'alabye obubaka bwe yadde ayogera nekyereka mwabefunye bubi nimulodi alina ensonga ya one love leadership teyadde specific ku muntu omu naye bakifudde nze ku ndaba yange kyafudde muntu naye yadde agezaako kubiriza ffe kweyagala nnyo nga bannayuganda ngera abawagizi ba B2C abawagizi ba Fiki abawagizi ba Spice abawagizi ba Juliana n'abalala singa tweyagala nabo obviously bagenda tufuna bingi kikemulowooza ekigenzo buli ku show ya mulwaliro bane sina kyendabye twetegese bantu baffe bafaani baffe twategekera okujja ne tubayimbira omanyi otegeka omukolo abantu omanyi saade ziwera saawa 2 nga tuli ku stage ekintu ekyo tekisangika mu saade za Uganda wano
kitegeeza ogenda olinya ku stage saa 2 ng'abawagizi bakoze ki bazze zate saa 6 ez'emisana ng'abantu batandise dde oyingira so tubadde tusobola balindisa bbanga ddene natuse twapulaninga ate tubadde tubagamba saa 2 tujja ba ku stage nabo ne babeera twabadde basanyufu nnyo essaawa zaffe ze twateesa okuba ku stage emikono nga mwaganye ebintu by'embaga buli omu gundi yamaze kujjuza okola embaga gundi yamaze kujjuza okola embaga mwami gundi abantu bangi abakola embaga tebapafominze bapafominze naye batasobodde kupafominga anti abemukwano abayimbi abawera bapafominze naye abatapafominze batusaasire enkola bwa nteekateeka ya event eno yayedde tambulira ku script era bwe ziweza essaawa zetwali nova ku stage mutulali tuvudde buvi ku stage so twali twakiplaninga naye tulina event tuwa so tugendagenda n'abayimbi ab'enjawulo just obadde tokirabye naye nga waliwo abazadde baffe tusaba nga tubanjula buli show tubanjula mweri ate tubanjula ne mweno bebamu tebakyuka kyebatamanyi twabuuza kyendowooza kiribe kiti olabika show yatandisire mu documentary watamanyi tenatandika tosobola n'okola ebibyo naye kyaturecording sas documentary muzeeyi ayogere byalina oyogera mumulabe bulungi ku screens ate mumulabe nga wali awo kimanyi kamera zibadde zimalaga naye nga bayogera naye muganda wange ebibuuzo byobuuza bizibu ebyambalo gwabirabye ate agala ffe tugambe nti bitunyumira lwaki kisinza okunyumira ave kimu twakiterese nga kyekyo Bobirasi.